Olunaku lwajjo Pulezidenti Museveni yakuzizza munnamagye Wilson Mbadi okutuuka ku ddala lya genero era n'amulonda ng'omuduumizi w'eggye lya UPDF ekimufudde omukonja asoose mu kifo kino. Abamu ku Kasese be twogeddeko nabo balowooza nti lino lye limu ku makubo gavumenti ya Museveni geekozesezza okusobola okuzzaawo Obwasseruganda n'obusinga bwa Rwenzururu oluvannyuma lw'ebyaliwo mu Novemba 2016. Era akoledde gavumenti mu buwombeefu. Tuba tusima nnyo era ye muntu atalina ettima, ye muntu aleeta abantu wamu. The fact that Elwelu deputizes Mbadi, and probably Mbadi should have lost a number of relatives in the same skirmishes, including his clansmen, implies that the two should start the process of reconciliation. The two. Wabula, abamu si basanyufu n'okulondebwa kwa Lt Gen Peter Elweru ng'omumyuka we. Ku luno twasanyuse nnyo ng'atuweereza CDF n'ate ekyasinze nnyo tuluma n'amuteekako Elweru. Ekyo nno nga kye kimu toyinza kwata omuntu ali bulungi n'omwongerako ate ye nga Elweru. Ffe nga bannakasese bwe tuba tuwulira ekyo emitima gijjukira ebingi. Wabula bagamba nti ekijja okuzza enkolagana wakati w'obusinga bwe Rwenzururu ne gavumenti kwe kukomyawo omusinga waabwe Charles Wesley Mumbere akyawera ennemba n'emisango. Gen Mbadi n'omusinga bonna bava mu kika kye kimu. Wadde ebitiibwa byonna babituwadde naye nga tetunalaba nti babikozesezza kukomyawo kabaka waffe, emitima tegikola kitegiba bulungi. I would think that Gen Mbadi deep in his heart must be sharing some kind of sympathetic tone towards his cousin, and therefore should be part of that process that should get the king to some level of freedom. Kati abatunuulira eby'obufuzi mu ggwanga bakkaanya nti kituufu Pulezidenti Museveni ayinza okuba nga yagadde kuzzaawo nkolagana n'abakonzo abaali bakyawa gavumenti olw'ebyaliwo. Wabula Dr. Arthur Bayinomugisha nga mukugu mu nsonga z'ebyokwerinda n'entalo agamba abakonzo tebalina kutikka Gen Mbadi, buvunaanyizibwa butali bubwe. Constitution y'eggwanga clearly defining roles z'amagye ne UPDF Act ekyokuleeta development, ekyokuleeta emirembe in peace and reconciliation, ekyo ky'amagye. Amagye galina clear cut roles, but what is clear, abantu bagenda kusanyuka. Yebbeeka Batenga munnamawulire ku mukutu gwa URA ne Observer agamba nti enkyukakyuka za Museveni zakoze zandibanga zakweteekerateekera nkyukakyuka mu bukulembeze. Guno emulundi ogusooka nti amagye gagenda kulwaningibwa nga temulimu muntu yenna yali muki yali mu nsiko. Ndowooza Museveni teyesiga nnyo be yalwanagana nabo, atandise okwesiga abapya baneeno. Omanyi waliwo akagera kagamba nti gwe wabbanga naye bwakusula emitwetwe tewebaka. Ndowooza abo tabeesiga, ayagala kati bano abavubuka bato nga aregensi yonna yonna obuwulize bwe bonna 100% buli eri gyali kubanga tebeerabanga ba equals. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2019 gavumenti yatongoza embalirira ya buwumbi obusoba mu 600 okukulaakulanya Rwenzori oba Rwenzori Development Plan ng'essira liteereddwa ku Kasese. Kati abakugu balowooza nti gavumenti bw'esitula embeera z'abakonjo kyandikola kinene okumalawo obukuubagano obuliwo wakati waabwe nayo.